ayinza okuba yafudde nga tebannayogera, nga tebannagamba ggwanga, nga tebannakirangirira. Ge mawulire genfuna kati. Jose Chameleone ali Seguku mu ddwaliro lya Doctors Hospital. Baamututte ng'ali bubi nnyo nga bw'okiwulira. Naye bwe baamutwalidde wabadde okkirizibwa okugendayo mulaba. Naye bwe bukeeredde leero teri gwe bakkiriza genda kulaba Chameleone. Ndowooza mujjukira ebintu bya Moze Radio bw'atyo bwe yali. Moze Radio yafa n'amala wiiki nnamba nga mufu naye nga tebagamba bantu nti yafudde. Ng'abasawo bagamba bugambye embeera gy'alimu mbi naye ajja kuba bulungi. Naye Chameleone saawa zino tebalina gwe bakkiriza gendayo mulaba. Era abasinga bagamba nti ayinza okuba yafudde. Naye nga era y'omukulu Chameleone gwe ng'abamubaddeko eryeki. Chameleone oba oli awo amawulire ge og'okulwala gaba mazibu okufulumya kuba gawaawaza ne gava mu kuwaawaza ne gasasamaza. Naye embeera gy'alimu si nnungi. Twasoose gy'ekiro ku ddwaliro lya Doctors Clinic ku Ntebe Road. Bamuwa ku bujjanjabi ne tumuzzaayo eka nga tulowooza anaabeera bulungi, ate bubadde bukya embeera neddamu n'esajjuka. So kitusazeewo okumuleeta Nakasero Hospital. Mikwano gye ndowooza okusingira ddala ne gavumenti, Chameleone is an asset. Ffe mikwano gye weetuli, abawagizi be weetuli, naye omuntu nga Chameleone is an asset eri eggwanga. Kifaananyi kirungi eri eggwanga, aweerezeza eri eggwanga. Yeetaaga ndowooza obujjanjabi obw'ekika ekyowaggulu n'okumwetegereza ennyo ku kiki kubanga alina ekintu ekibeera kimusumbuwa. Abasawo bagambye ekisinga omusumbuwa. Ekisinga okumusumbuwa engeri gye siri musawo we naye atawaanyizibwa. Ndowooza nga bino ebirwadde bitulumbagana mu lubuto omwo. Kyenyiza okulabako kubanga nze kyentegeddeko ekimutawaanya ng'era obulwadde omuntu bw'alwala. So kati tetujja ate kulinda akubagulizaako olinda wambazzi twanguwe tulabe butya engeri mu kyonna ekimuluma gye tumuseevingamu obulamu bwe. Naye ng'embeera si nnungi era wonsangidde wano ewandegeya nga tuli mu kugula mmere kudduka ate kuddayo ku ddwaliro. Luli lwe yagenda mu Amerika yavaayo nga ateredde ng'era omulaba n'amaanyi mwegali era nga akwata mukono n'agamba mpulira kati ndi strong. Naye kati ate yali alina okuddayo mu Gwomwenda omwaka guno ate n'ataddayo. So simanyi obunafu we buli amazima. Naye kati tuyinza okuwadaawadako wano kubanga era tubadde tuwadaawadako nga tukikuuma ekyama tukikuumye naye nakyo kituuse ne kitusukkako tetukyasobola kikola kikuuma. Amalwaliro gonna bwe tugenda kulina obwe bamuwaayo bugundi bupenikiira ayukira musajja ali strong bw'afunamu agadigidda ng'adigidda mumwekanga ate ng'ali eyo anyumirwa n'abanywanyi. So yeetaaga okuwummula, akola nnyo tatuula. Otegeera akola nnyo tatuula. Kati oba n'obudde obwebaka tabufuna oba n'obudde obuwummulako tabufuna. So akola nnyo, yeetaaga mu kifo ekitali kyawana kuba ne bwe munagamba mumutwala Kenya abanga ali ewaka. Otegeera Kenya abanga ali mu Uganda ne Uganda ampola. So yeetaaga ekifo okumuggyako wano mu Amerika eyo ab'emikwano abamusumbuwa gye tutamusange onfuna. So tusaba gavumenti etuyambe mu ekyo. Ayi Mukama Katonda gwe yatonda eggulu okutali mpagi, gw'alina obulamu bwa buli muntu yenna yatondebwa ku nsi eno. Mukama Katonda tukusaba essaala eno nze n'abantu ffenna abalumirira obulamu bwa Jose Chameleone, abantu bonna abamanyi omugaso gwa Chameleone, abantu bonna abayimiriddeyo ku lwa Chameleone. Ayi Mukama tukusaba embeera Jose Chameleone gy'alimu ogimutaasa agiveemu ku lw'obulungi bw'akoledde ensi eno, ku lw'obulungi bw'emikwano gye nga ffe, ku lw'obulungi bw'abantu abamwagala mu Uganda ne Bulaaya n'ewalala yonna. Ayi Mukama tukusaba okwate ku Jose Chameleone omuwonye addemu ayimirire
adde ku magulu ga abiri addemu akakalabya emirimu Mukama Katonda gy'omutuma okukola mu bulamu bw'ensi eno. Kino tukikusaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Tuseeyoko okusaasira ku muganda wange nga omanya embeera. We ntuuseeyo embeera nga bwebadde, ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi. Olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta. So next today nengenda mulabeko awamu ne His Excellency. We tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kyanjawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulinde awo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala ne tugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule. Aye tubali tukkirira amaddaala nti ate kati mujje nitugamba awummule wemba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule. Webadde embeera statement gy'ovuddeyo n'okola bannange wawaziza social media ebadde etegeeza statement eyo njagyogerako era njitadde mu waiting awo eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde nti ono muganda we osobola omujjukiza nomugamba muganda we yaza okukola ki okulabako ffe tuli bantu kya buntu. Nze newenzire waffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko. So gwe mutima mwengendedde era ebibaddeyo bebyo byendisivinze era ku mutima byenkoze eki byentutte. Dr. Jose Chameleone, Joseph Mayanja, ogenze ne kundiri n'omutima omubi n'omutima omukyafu n'omutima ogwekko. Dr. Jose Chameleone, kundiri ng'otaawa ng'olumbe lukutwala empisa z'envundu nakwozoleserezaako olw'okusiriikirira ne tutayogera ku bulwadde bwo ne tutayogera ku lumbe lwo. Tekitegeeza nti emimwa gyaffe gyali gyaziba oba tekitegeeza nti gyali gyafa. Twali tusobola okukomentinga, twali tusobola okukyogerako era tekitegeeza nti tetulina bitagatta bye twalaba bingi twabiraba. Okulwala nze nakukubamu ebituli mu kusookera ddala naye ne tugamba owaayi omusajja yandibeera omulwadde ebyaddala katusirike katukuume empisa katubeere bantu balamu tumwagalize okuwona amangu tumwagalize okussuuka akomewo. Naye tekitegeeza nti twali tetutegeera oba twali tetulaba oba twali tufudde. Nedda weetuli ekyobulabe ennyo gwe kwe kutusosonkereza n'olowooza nti tugenda kusirika ne bw'onaatusosonkereza ne bw'onaaba otuwojjeza ku luwonzi. Nedda ssebo Jose Chameleone bw'otuwojja ku luwonzi ogenda kutulaba akatufaamu. Kati ekyakukozeseza statement eno kyabadde ki? Wabadde ogenderera kiddala omuntu akulaze omukwano akulaze okufaayo ne mu bingi ennyo by'omuyisizzaamu ebiraga obukyayi mu bulwadde asazeewo asitandinge naawe asazeewo ayimirire naawe asazeewo ajje akugumyegumye n'omukomya ku mulyango n'otamukkiriza kuyingira. Omukomeza ku mulyango tomukkiriza kuyingira. Musajja wattu naye n'addayo naye bwe yazzeeyo mu kifo eky'okulaga empisa embi eziragiddwa musajja wattu n'akwagaliza kussuuka bulungi. Musajja wattu n'akwagaliza kuba bulungi. Kati gwe n'okikola ng'ogamba nti yabadde azze kweraga okakasa Jose Chameleone Bobi Wine yabadde azzaawo nga tazze mu mukwano. Okakasa nti ne mu kufa kwa Amufule Bobi Wine yali azze kweraga. Okakasa nti mu bingi ennyo by'abadde ajja abeera ku sayidi yo abazze kweraga. Dr. Jose Chameleone, Dr. Jose Chameleone, omutima omubi gwaki? Omutima ogwekko gwaki? Wakiri ng'oli mulwadde era ng'obuulira ensi nti ddala kituufu ndi mulwadde neetaaga ssaala, gwe weebuulirire ng'omuntu omutima omubi oleme kugenda nagwo ku ndiri. Ye abaffe ngaba
omulwadde ng'alanga sho yezo sho zolanga nga togamba abantu nti temusasula kuba ndi kundiri ndi mulwadde Mukama Katonda ayinza obutansobozesa kubaawo kuolwo olunaku lwe bannanga naye gwe oli kundiri naye zo sho obulango butambula kati simanyi Lekita Jose Chameleone kankomawo kwebyo neme kwogera bingi nnyo post wagisanguddeyo naye tekitegeeza nti twadde tetugirabye twagirabye era twategedde ekiri ku mmeeme eyo ekiri ku mutima gwo wabula ate njagala okukutegeeza nti bw'obanga ddala kituufu oli mulwadde era nga weetaaga essaala zaffe nga weetaaga tukusabire tuyayanire omutonzo ssuuke ne bwe tunaaweereza essaala 1,000 ne bwe tunaaweereza essaala kakadde nga tokyusizza mpisa zo nga tokyusizza katima kabiiko Mukama yandibanga obulwadde bwakutaddemu ali mu kukugezesa ebyaddala tosobola kubeera ng'oli kundiri ng'oyaayaanira abantu bakusabire n'oyolesa mutima Jose Chameleone gwe wayolesezza omutima gwabadde mukyafu nnyo omutima gwabadde gwakko nnyo omutima gwabadde mubi nnyo ddala ebigambo bye wakozesezza mu message eyo wataddeko admin naye teri admin yabipostinze Jose Chameleone gwe wennyini gwabipostinze okujjako ng'oli mu kawaaniko ng'oli mu kusiba kawaani itiizoka era nakyo tuyinza okitegeera naye bw'obanga toli mu kusiba kawaani ng'oli mulwadde oli kundiri nkubuulira amazima weetaaga okusooka okukuba empiso omutima gwo ogujjanjabe guveeko ekkeeri guliko guveeko ennugu eguliko ku bantu abatakuliiko naddala awo ojja kujjanjabwa kyandibanga na nnugu yewe Waya akasajja twatandika nako okuyimba famire yako kali bulungi keyagala nze famire yava ennugu yandiba ntubagidde mu bizibu kino kiri okitegeera yali business eyabaawula oba eyagezaako okubaawula naye waaliwo n'okukonjera okuva mu campus kubanga ffena tukimanyi nti King Sir yayimbako omutubonga naawe mu kujoyininga kye bayita people power oba nuupu anogezaako okuba nti yeewala ekyo kibagamba nti mukodomi wa state alina okubeera ne Bobi Wine munnange amwesibeko buli kyakola era n'abo abagezaako okuba nti bakkriziganya na Bobi Wine mu ndowooza ye King Sir kyagenda okukola okutandika okuba nti abatakinga agezeeko okuprovinga public nti ali ku kituufu but still abantu bajja kuba tochi mu bintu ebizza bibeerawo era tujja kujja ne answer kubanga ennaku ziweddeyo tugenda mu kalulu omwaka ogujja munaffe tujja kulaba abaali mu mazima n'abakozesa ekola n'abaali batusiba ekiwaani kyekyo kisinga ensi eno ennaku zino abantu bafuuka baslaves mu bantu abalala nti olwaleero wano nja kubeera nja kutya okuluzinga bafollowazi bange nja kutya okuluzinga abantu abampuliriza olw'okuba nja kwogera mindset yange ate nga mindset yange gye ninanga mindset yange olwaleero abantu batya okwogera batyanga okwogera ku Bobi Wine Alien Skin najja nakyogerako abantu ennaku zino batya okwogera ku Alien Skin ababogerako ne babogerako so ne tutuuka nga olw'okuba tweguya nnyo bafaani be batwokyayo mu guno omulimo ne tutya okwogera amazima but still ekintu Chameleone kyeyakoze in fact basiima ogenze kyeyakoze kyabadde kituufu kuba teyabadde Chameleone yabadde basiima ogenze Swatiji Kasiti ne Mutima okitegedde nti abasajja bwe bazze King Sir bwe yazze kati kankugambe ensi eno abo kye baagala okukola King Sir byayagala okukola Chameleone yabikola dde emyaka 2 emabega 25 emabega buli mu bujookola okwagala okukwata obutaala mujjukira Chameleone oyo yafunako obuzibu in fact bebekulu Chameleone yafuna obuzibu yamenyeka amagulu omusajja omu n'akola statement oyo kenyini gwe bagobye mu ddwaliro n'akolayo statement gye yakola bebekulu n'agenda n'alaba omusajja wayita mmeka bebekulu ne bamwokya amanda Chameleone n'agendayo
ne bamaliza nga bakoze business together gye bayita eyasooka okuyitibwa Golden Tour yatambula Uganda yonna nga wasooka okujinga ya emitwalo 5 Bebe Cool versus Bebe Cool versus Chameleon. Golden Tour eyo bagikolamu sente mpitirivu because bakwata ego ne bagiyise ebbali tukize tugaane for now King Sir agenda world okitegedde nti King Sir yatuka ekiseera nga talina gwatya ali uncontrollable this time around ekyo kibagamba King Sir yatuuse ku extent eringa ya Moze Radio gye abeerako edda King Sir tayagala kumanya but byonna because under which influence normally bw'abeera nga talina kampani ye gy'abeera nayo kikyayogera ye bw'omusanga nga alina kampani ye gy'ayogerayo nga aba amaze okukozesa ebintu bye biki byayogera mu mawulire. So I think King Sir for now tiyetaaga kwesiba ku Leon Island. King Sir mu bantu beetaaga Chameleon tamwetaaga because yamugamba nti talina mugasa alina omutima omubi. Gwe lwaki omuntu omutima omubi omutima omubi omusemberera omuntu bwamugamba nti singa kafa n'okufa ate gwe akwata obupale n'obutwala mu ddwaliro. Manange tuli bantu bakuba omuntu atakwagala batakwagala gwe lwaki wesiba ku muntu atakwagala okitegeera like ate ne babagamba mu ddwaliro ne babagamba omulwadde atali mu stable. Nsuubira nti abasawo bano abasigadde si basawo gwe wagenze kumulaba fine wagenze kumulaba wikizo okay watutte obuddebo n'amafuta go naye toli musawo bw'obeera gwe nga gwali mu situation ne bajja ne bakutataganya owulira otya watifu yabadde afuna treatment nga ya mugaso nnyo ne bagamba nti amusooke mulindeko kuba babagambye mulindeko amazima bwe batyo babagambye mulindeko omukulu bakyamujjanjaba. Then Dr. Najja n'abagamba twakamukuba akaiso mbadde tusaba akoleki omukulu asooka awumulemuko kubanga abadde mu situation mbi. Manange mwena aboogera mwena abavuma abantu bwobanga obaddeko ne Chameleon nze funye chance bwobanga obaddeko ne Chameleon embeera gy'abaddemu okumala emyezi nga 5 ne guno mwaka bukyanga gutandika si nnungi atambulira ku gaweke atambulira ku painkillers obulwadde bumuluma ebyaddala eyali omutono yaweddewo kyovola abantu babadde beebuuza omusajja ono kiki ekimunywa treatment gyafuna yali suppose okuddayo okolebwa sajjale guno omwaka mwezi gw'omwenda gyatasobola kugenda alina emputtu sijja gamba ssente kuba ssente azirina alina emputtu bw'awuliramu akangubangu bayagala avimbe site okitegeera neerabira nti buli obulamu bubwe era oba ayagala oba tayagala obulamu bubwe era ekyo nkibulanira Chameleon nti lwaki alinda ku extent ne waseninga then kwekujuka n'okumutwala mu ddwaliro maamaze kakamu kake wakukwata bukwasi byampaka nno ne bamugamba ne mwegayira ne dokita wange agenda alina dokita ku Ntebe Road bamwita dokita wa Leon Island abeerawo ne bameroda dokita bwajja bamujjanja bantu mugambo wayi musajja obulamu bugenda genda bakujjanja baba ngagamba banange nze ndi fine dokita ajja kuza paka obulwadde bwatuusawo. So all in all King Sir yetaba muzanyo gwatamanyi kyekisooka kati kankubuulire Chameleon yesiba nnyo ku Bobi Wine. This is the reality. Yesiba nnyo ku Bobi Wine okumproving and they can work together. Bobi Wine asooka n'amulaba nga hypocrite. Kyekyo kisooka mujjukira campaign n'amulaba nga hypocrite n'amusembeza asooka amintroducinga n'amulaba nga hypocrite ebyakkaadi ebyo ebintu biba butono naye buntu bulumira ensonga ekulumira etuuka paka kuguma yatandise okukuluma bino byaddala ebyaddala nekivaawo mpola ne bagamba oyo simanya biki ne bamumakadi n'abivaako n'apambana bokka kati tekyamala munnange nno bafani babeera controllable tewali akugamba nti you can't control your funds. Supporters, bloggers, even the beggars abayita ba bloggers ne batandika ovuma akasajja nga Bobi Wine agamba nti bafani aba supporters sobola ba controllingako monange insults ezo omuntu atazimanyi ziruma oyinza okulowooza za social media naye gwe bakukwatire ku maamawo oba bakuvumire nnyoko oba taatawo
oba kikazi kyo oba kibbakyo olabe ebintu ebiruma bino bya ddala. So like Chameleone atukamu estate akubirako omukulu waliwo akubirako omukulu namugamba I can't control the funds because funds bebabikola nagamba kiryoke kuba naye alina abafaani okitegedde nagamba tukiveekawo waliwo incident nga stage egudde kino Mukama Katonda kankizibikire yadde njogera nnyo kubanga nja kuleeta obuzibu mu ggwanga. Stage ya Chameleone bwe yagwa statement yava mu mukulu muganda wange ekulagira ddala nti atakwagala nti twayawula okitegedde tukize tugaane Chameleone oba mumwagala yayawula ne Bobi Wine nayawula ne Chameleone. Bobi Wine ekimusikiriza maybe okukoma weno tamulina akwombeera nnyo nnene naye byalwababe bufuze nti olwaliro bakizudde nti kati kankugambe enensi nsiru nti Chameleone Bobi Wine yaligeze n'alaba gundi Chameleone kuba ekifaananyi Chameleone yabadde akikowaligira. Ntambi njagala kubuuzaako ekibuuzo. Yes. How long have you known Chameleone? Chameleone omanyidde bbanga ki? Banga ddene. Banga ngaki? How long have you known Chameleone? Omanyidde bbanga ki? Lisobola okuba ddene bbanga ki? Tombuuza bbanga ki nze kugambe bbanga ddene. Kati nze bw'ombuuza nsobola okuwa ansala kwako kyoyagadde. Muganda wange nze bana simulabye jjo. Kati wuliriza soko emyaka nga 15 ku 16. Kati emyaka 16 mitono soko osirike nze ngenda myaka 4 ndi musajja muzeeyi. Okyali muto kakati kankunnyonnyole. Bobi Wine Chameleone bebe kumanya okubeera omuzeeyi tekimanyako kumanya. Lindako kunnyonnyola. This is my opinion. Respect my opinion. Give your opinion without insulting others. Yogera without insulting anyone. Obadde oyogera nnyo naye nga temuli mu point mu byoyogera temuli point. Naye ogamba ni mwana muto siri mwana muto. Olaboti. Kyo kijjeewo. Obadde oyogera nnyo nga temuli point mu byoyogera just oyogera bwogezi. It is okay. Chameleone. Kati kakugambe kanjo ngoyagala ekitiibwa. Don't insult anyone here. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.